tunulira ono line sajja simanya nsereko kakati muwulirize abantu abali emabega w'okulemesa obumu obukulembeze bukyuke beba Muhammad Nsereko musiraamu abasiraamu be bantu abakyasiza okutulugunyizibwa wabula yalemesa enkyukakyuka munaye agenda bane n'otunulira muyagenze ku kibiina kyoli nga bakiro kati eki kyoba yakireseewa ono vulugu tugenda kumuddamu tutya vulugu tugenda mubeeramu tutya wulira omuntu eyawagira omubbi wa ssente kati ye treasurer w'ekibiina ky'omubbi Abedi Bwanika Muganda Samuel Woluta Lubega Mukaaku kakati musimanya university chairperson simanya Haji Bichi ono eyali oba yali mwefudi yali mujema kati ye mumyuka w'omubbi ulira mbu muwulirize Haji Kyamundu ye mumyuka mu Buganda Pasika Muliyati ye womu East Abedi Bwanika yakwata ssente bannange tubonyebonye naye tubonyebonye n'obusajja obwo wulira buli kintu kyonoonebwa bw'okitulwesinga obwakabaka abwonoonye Muganda bamuyita mayiga buli effort yonna Abaganda gye baali agadde okukola okwejja mu mbeera be batuula mu meeting eziremesa Abaganda okubaako ekiddako be bajja okukubiriza ne bakuba obukule feno twongera kwavuwala bo bongera kugaggawala buli kintu ekyonoonese Buganda Muganda yakyonoonye nze muleke mbabuulire nze omanyi saagala nnyo muntu nze sirya wa mayiga ne mayiga talya wange naye ekikulu kiri nti bw'obeera ne political position be it religious yonna politics temutubuzaabuza Faza asobola okuwayo entebe nti omukristo akyasinza okusaba agituulemukko bonna badikiteeta gwalabyeko Faza ng'ayita omuntu nti owaaye engeri gy'obadde omukatuliki emyaka emingi nkuwaddemu ku ntebe y'obwa Faza bonna badikiteeta buli kifo kyonna ekyobukulembeze kisobola otuderivalinga ku nsi ensuubize abakirimu tebakita Faza tatawaali ne bannange Buganda erimu Abaganda naye tulabye oba tugenda kikola tutya institution gye twali esibyeko nti bwe Bwakabaka waffe ye yali administration yaffe Abaganda be bagibba ku mulembe gwa mayiga kwensoso okulaba ng'Omuganda agobwa ku ttaka ne bateekako ente Omuganda ow'omutima eyava ewaffe eri waffe Masaka yakulembeddemu okusanyawo Buganda buli lutalo lwonna olulimu Buganda okutulwa ezituuse ku piiki okulaba nga ne kabaka waffe embeera y'obulamu bwe yatuuka n'ebeera mbi ezzeewo nga Muganda yakiri emabega bannange ebyenfuna bifudde kakati ki ekikola mu nsi eyaffe kino kye bayita okusabula Muhammad Nsereko akyalaliwo alina ekintu kyabuuziza nti juvuddeko aneeno Nsereko yakola ekibiina kye nti ate byakomyewa okubanga ate twamulabye nga yali mu kibiina kya Mpuuga nze naawe nino nkwongera abaana banyiivu era bawanda nga kubeera Muganda saawa eno era kati okubeera Omuganda kye kivume ekisembayo sina Mmengo ne Mmengo yennyini ey'Abaganda lukulwe naye evaayo nerwanisa Omuganda munnaayo kyewuunyisa ate nga kituufu kati laba bano baddiikuula abasatu okuva ddinga ffenna ggoolo kulwanisa Kyagulanyi ffenna ggoolo kulwanisa Museveni omusajja akufutubaddeko emyaka anaakufuga atuuse n'okukusiriwaza okulaga nti okuggyako obufuzi obwa Uganda olina kulwanisa Muganda munno n'obalaba bulijjo boogera oluzungu olungi ng'olowooza baasoma nnyo bategeera nnyo kumbe mbodooli mbaatanjereere kati laba bano baddiikuula abasatu ono Mpuuga ow'akatwe akalinga epaapaali bw'ogattako ono owatunyomikisa ono Tugege saako n'oli ow'ebisiyago ow'otulava oba yabuliddewa mu kifo ky'okulwanisa Museveni abafuze emyaka 4 bali mu kulwanisa Kyagulanyi bazze wali ne bepalawudinga mbu simanya ono Mpuuga yaleeta simanye kiteeso ne tukigaana fe aba NUP okuvadde nga tugoberera ebiragiro byammwe bw'olabanga ekiteeso mukireese lwaki mukirwaniramu kennyini mukiyisa lwaki mwagala amaanyi ga Kyagulanyi gwe musiba muvuma nga mugamba tasobola kaakati mulumye n'ag'e wansi n'ag'e waggulu muli mu kulwanisa Kyagulanyi agwe mulabanga threat ya Uganda n'olaba empuuta
omugezi Tamale mulungi yagamba brain za manke temutegererako ddala abasajja abakulu bampuuga abamaze mu byobufuzi okumala ebbanga abamanyi buli statistics y'ebyobufuzi muli ku Kyagulanyi mumulwanisa gwe mulabanga afuga Museveni mwamuvaako temulina buzibu ng'era abaganda ab'enkwe bukatusoka tujjawo Kyagulanyi mbukati tugende straight oli abalemye okumegga oli abafuze emyaka 4 ali myaka gy'okufa abalemye mwagala kuzannya ku Kyagulanyi ono eno mbula kalevu omusajja agenda okubeerawo mpaka mwenga mugenda kufa mu ggwanga temunalabanga Kyagulanyi avuddewo kale nawe mwegattako mwenna ab'ebika bako n'ab'emikwato temusaba kujjawo Kyagulanyi nze era nfundikira ngamba nevumu kubanga ndi Muganda teri kivumu kisinga kubeera ng'oli Muganda kubanga nti teri bantu abasinze okulwanangana ng'Abaganda gambye nti mwandigambye oba nti njogera lwakuba siri Muganda nti nze ndi Muganda pure wawu nti naye Abaganda be basinze okulwanangana nti Abaganda era be basinze okuba nga balwanyisa omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teniweebuuza bw'oba muli mulwanira Ssemukozi nti mwena mulwana kubanga mujjako nakyemalira ate lwaki emmundu oba ogitunuuza munno omwami omulala wuno naye awanda muliro eri Nsereko n'Empuuga Nsereko mukuyike ye Masaka twabalabye ba political failure mwenna nga bwe mwabaddawo ani atatandikangako ku kibiina mwenna nga bwe mwabaddawo e Masaka mwenna mwatandika ekibiina eky'omukisa omubi ti mwenna nga bwe mwatandika ebibiina mwabitandisewo ku mulundi guno kulwanyisa Kyagulanyi n'ebirala bingi bikyajja Ecological Party kati nayo banatera ogikuba embaga ojja balabanga kabinja kegasse DF Ecological Party bwani bu PPP n'abalala mwenna nga mwegasse mulwanyisa Kyagulanyi omuntu bw'abanga aliko omukisa gwe ng'aliko amafuta Nsereko eno femu go wali ojagala naye Katonda teyagikuwa kubanga ojjudde enkwe toterera banno baliddemu enkwe banno batunze mwenna buli we mulabo wa Ecological Party DF Democratic Front bonna mumanye nti bakolera gavumenti batandisewo obubinja bwabwe banoonya nsimbi badde ku bannayuganda babuguyaze kakati Nsereko statement ze wakoledde Masaka olumba Bobi Wine omulumbira ky'omusajja oyo nga takwogerangako nze ndaba takwogerako wabula gwe buli lwobulwa ebyokkola n'olumba Bobi Wine era Bobi Wine si ye yakugamba okola abantu be bateetaaga bino ebyokuva mu palamenti puresha ye yakujjeeyo ng'olaba tokyalina w'oyinza kwesimba n'ojjawo akalulu nabagamba omusajja ono talina kintu kyatandika n'amaliriza nakyo naye abasiru tebategeera bamugoberera bugoberezi yalinga ku zirayivu wano ng'alina akabiina simanyi ke yatandika simanyi RF simanyi frontiki simanyi biki oli luddawa nkuweereza sente gwe coordinator waffe eyo kati ate eyo byakkiddewa bangi nnyo bakyajja okulwana naye bannayuganda si basiru bamanyi ekyokukola bangi nange ne bwe bukeera enkya wano n'enfoominga akabiina nga ndirwedde okubuguyaza bannayuganda bajja kumpa fundis era nkateekewo mbabuguyaze naye ku nkomerero era amazima gajja kwezuula bagambe nti nali nnimba bangwemu n'olwekyo amazima galinga seppulingi ne bw'ogatuulira essaawa yonna etuuka ne gakusindika ne gavaayo Nsereko tetwamanya nti omuntu gwe tuleeta is a hypocrite muli wankwe nze Nsereko nakusaba dda bakumpe ku live oba tokosho oba bwa bakumpe kubanga nze nkwesobolera Nsereko nkwesobolera buli lwenzija ku live yo n'ombulokinga kubanga omanyi ngenda kubuusa abantu oli mufere gwe totereera kati wuuyo ogenze gwe buli wali mpalanirako woolaga kati ogenze mu Democratic Front otandise okuwanda omuliro owaanawaana kati njagala ombulire abaabaddeyo
leta kasibante musajja wattu yajja wano nga n'empale zaabiridde omuliro asoma birango ku leediyo ne tukuyamba gwe kasibante olero wali badde olina w'oyimirira n'oyogera naye kati omaze okukkuta mu kifo ky'okwogera abantu bye baagala tebikwatako kati lubuto okolera lubuto n'obwongo tebukyakola musajja wattu mukaaku yagoberera bugoberezi Mike Mabike twakuwako wano n'obeera memba wa parliament ow'Emakindye ng'okyali muvubuka muto mu UID naye naawe enkwe zaakusukka kyovola abasajja mmwe mugenda kufa n'enkwe mbalayirira tewaliwo muntu agenda kujjira mu DF oba ecological party oba ebyo bubiinabiina bwammwe abantu bamutunuulire abantu bonna bamanyi omuntu avuganya wa waali yensonga lwaki olaba nti abantu balwanira kaadi batuuse n'okwekuba ebikonde naye nno nga mukyalwanira kaadi nze kino sikirabangako abaagala kaadi mu nuppu bannange basusse obungi ekifo kimu kiriko abantu 20 tebabatega ng'abantu abalwanira kaadi ate mu maaso awo bagenda bafuukira akayinja mu ngatto kuba kaadi otegedde gundi yasaba ne gundi yasaba ne gundi yasaba ate naawe nojja n'osaba era mu kifo kye kimu bulijjo obadde oli luddawa abantu beesimbye ku kifo kimu bonna bakayanira bwamemba bwa parliament bino ebifo ebirala wansi yo temusobola kuweererezaayo ye abaffe bwe muba nga temuli mu pozisoni yonna ya bukulembeze efuna musaala temusobola kuweereza mu kibiina n'olwekyo mwe abakulembeze maaso awo ndaba ebikonde n'enkwe n'okweyuzaayuza ebigenda okufubutuka mu maaso awo nga bingi mwegendereza abantu kaakati abasaba kaadi either baba basindiseemu oba balina gwe bakolera ebyo ffe twogedde ffe twasigala kwogera ebirala ne mwesalirawo nga mmaliriza Nsereko mbadde njagala okole live ompite nnyingire ku live yo ne bw'oba tokoze live njagala ompite ku toko show yonna nga tuli aba Semakadde kye yakola nja kujjayo ne byobadde tosuubira abantu bamanye nti tosaana kubeera mukulembeze Nsereko twakuzira wane Kampala ne mu Uganda yonna tetukwetaaga kuddamu kubeera mu bukulembeze buli elective pozi genda bakuwe nga bakwapointinga bwapointings naye wano twakuzira Nsereko twakukoowa otukoze ebintu bingi tetulabangako mukulembeze alinga ggwe myaka 5 ogibaze mu parliament wadde okulinnyako mu constituency olengera banne obubinja bwamwe bwe mwakoze obw'okubugweyaza abantu naawe gyogenda ozungira gyogenda simanye ennaku zino weesiiga lipstick ku mimwa ndaba gyonna emimwa mimyufu weesiiga lipstick mumwa gwe gukusooka mu maaso guti n'osongoza omumwa mutubuulire emmere mmwe gye mwalya ffe abaana baffe tugibamme mutubuulire ne mu lusuku tugaane okugisimba kubanga bisajja mmwe temutegeera mumaze okulya mukkuse kati olwo temukyalabawo muli ku mbuto zokka akitegedde kitegeere atakitegedde ero ojja kgenda ng'okitegeera mpola ffe tuliwo okubabuulira atategedde ojja kusigala nga totegedde naye ojja kgenda ng'otegeera mpola paka lw'onootegeerera ddala ekituufu ffe tuliwo okubabuusa na kubalabisa nabagamba Nsereko mumanyi musajja mufu nnyo paka lwe mubye down the road ne musuula ku ttaka tokyayinza kuddamu kuyimuka nakutandika mpola naye nkukubye paka lwe nkusudde mu ttaka you a political failure never to come back in elective position njagala kikubuulira and Nsereko wagambye mbuluno oluzungu lw'abaasoma naawe kaakati nange njagala kulaga nti I put it on you that Nsereko your being in ecological part of Uganda and the Democratic Front you are working for the government. I put it on you. If not, you come and challenge me. Ombulire dala gwe yajira kumanyi g'abantu ate amagezo gajjewa agatandika akabina nga ne constituency yennyini ey'emiruka 20 ekulemye abantu balina bwino naye nga sina kutwalako wala ebifaananyi bye ntaddewo ebibiri ekyo kino ekisooka eno omukyalo oyo atudde
yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga abadde munnamawulire ng'amannya ge ye Claire Chopper. Abasinga obungi mumanyi yakolangako ku Radio West naye ng'abadde akola ku Ziti African over radio, something like that. Then omwana muwala oyo gwolaba ayimiridde, omwana oyo baamuse yesterday. Ababbi abadde akola ku mobile money era babadde nga bamutidde ssente kubanga bamusabye aleeta akasawo kabadde mu ssente. Omwana n'akalemera okukakkana nga bamufumise ebiso mu lubuto era kakazi kattu ne kafiirawo. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Abaali bakozeeko ku mobile money mubitegeera naddala nga mobile money si y'okolera muntu. Simanyi ng'omuntu si kyangu kumugamba amazima okumukonvinsinga nti kituufu esente bazibbye omalirira mu kaduukulu mukazi wattu yeeya. So ebintu bwe bityo ebyagenze naye nga mawulire si malungi yadde n'akamu. Ate era nga tukyali mu bintu ebya kalulu munnanga aba NRM babatutte tebalinnya. Omwami wa bodaboda abadde mukambwe. Abantu banyiivu ensi yetunyizaanyize. Abaami be mulaba abo bali ku maboda sigamba mbu tebaasoma. Boda y'abaami abataasoma ndowooza yali yaggwa dda. Abaana be mulaba abo bali ku boda, abaana balina zi degrees, abaana balina zi diplomas, naye emirimu gyabula. Kakati gwe wojja ng'ozunga n'ebibyo, omuntu alina obulumi ku mutima ajja kwogerera. Lwaki embizi bagisiika tebayiye mu butto yekolera butto omwalyo ekyakulanyika pakula kyakulanyi byambudde omututa mu nzige tukola myaka abiri munyalwamututa mu nzige tekunali yadde amazzi yadde mbajomukababaana mwakekubetubeera tukuba n'omuntu wamala kufuna amakuba otekako n'omuntu okuba ngetukubita obanavugalaayo nakogeranga omuzalwanga kuli bubi nebagamba neddabo babbi nekyamanyi otukoze bubi nnyo Nyiganyigadde abantu kati gwe wojja n'ozunga n'ebigundi byo abantu banyiivu. Naye kyasinze okuneewuunyisa mu kintu kino nti abaana abo mubalaba nabo bagambye mbu ensi yabanyiganyiga era nti okwambala emijoozi egyayeera egyo mbu babadde baagala ssente, babadde buli omu omutwalo gumu okwambala emijoozi egyo. Naye munnange w'otuukira okugenda nti explainingira omuntu oluusi empi ziba zaakulidde dda. Beewozezaako naffe tunoonya kyakulya. Emijoozi egyo tubadde bazituwa nga bakuweerako omutwalo ogwa Uganda. Kati nga lwaki teneesala mujoozi ntwaleko ssente? Ate kyewuunyisa munnange nti ennaku lweggulo twalabyeko n'NRM ng'etandise okupuritinga emijoozi gya red nga bataddeko ekifaananyi kya President Yoweri Kaguta Museveni ekitabangawo in history. Mu history ya Uganda tekibangawoko. Emijoozi gya NRM gibadde gya yero. In history gibadde gya yero. Naye kati olaba batandise n'okuprintinga egya red. Simanyi nakumanya gye tulaga naye ng'ekintu kyo ndowooza balabanga gye kigenda kijja kuba kiwanvu mukko. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga bwanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire munnange go bakyali mangi nnyo nnyini ddala. Tuzikkalira nywera
tuyina bingi mu stock tujja kubanga tubikutuusaako wona woli wona wosinziridde munnange webale kubanga oli naffe webale kutambula naffe tubaagala nnyo era tubaagalira ddala bugamba kimu nti tovaawo amawulire gakyali mangi nnyo nnyini ddala